ovaawo n'ogenda kanobeera nabo mukaaga buli nkamu maama waako n'ababa tebabukulabirirako nga bakuyamba bataza omusajja we buli omu yandi yagadde yerabirire ku mwana we anyway ayina amatu awulire ayina amaaso alabe naye nze sobola kubanga nava naawe mu ssomero nga nkyali naawe omuntu atamukyeraba mwana yaŋŋamba naye okimanyi nti ne saati emu etama konze ekituufu eyo tetugendayo totukeera waliwo story gye naye mawulire okay baddewo eri very interesting kati omusango guli mu kooti waliwo omwami omu yali agenda kuwasa naye nga ayagala bamugatire mu watoto church naye mune watoto alina amateeka gaayo ekisookera ddala bw'oba bagenda okugattirayo olina okujja n'ebbaluwa okuva mu bazadde b'omugole bw'omusajja ng'erina eraga bakukkiriza and the blessings and all that you know bambi abantu abamu bakoze embaga zaabwe bakoze emikolo gyabwe nga bazadde tebakiriimu nga baagaana omukolo gulina baku blessing y'omuzadde. Yes, but some parents bagana for some reasons. Temuli ba dini yemu, muli bagwanga manga ganjawulo, bintu bibera bingi. Interest z'abazadde zisusse. Omusajja si mugagga teyasoma education level za njawulo. Obuliza mama gwe tatanga yakulema kufunanga mugagga. So, nenso ekyo ebbaluwa eyo olumu esobola okugaana ng'abazadde abamu nenga mu abantu mweyagala. Mugamba nedda tugende. So kyaki ebbaluwa ejagala eyagala ne results za HIV. Bazisome mu lujjudde nti seimo tukwasa hafi naye olina ekifuba omusaayi ogumanyi abantu bangi baddukidde ku musaayi awo. Yes, so omwami ono yagamba nagenda na reporting mu mateeka nagamba nafuna lawyer naganze nankankana magakuba lwaki omuntu third party omuntu owokusatu ayingiramu okumanya results ze finzire mukyala nkasita tuzimanyi kyani badde kyabuvunaanyizibwa omanyi ensi ensonga lwaki abantu mwonooneka you're not accountable to anybody naye tubanga nkimanyi nti omukyala nabbanja yafumbirwa omwami Ssemwogerere nga bonna balamu kati asooka okukolabeka pa tugambo yakaleeta anti mugenda otandika stigma ande kati kitegeeza kikuwa omukisa okwekuuma ensi yonna etumanyi tuli balamu omwana abandi bamumpandi mulamu naawe omukazi omwana w'abandi omulezi bamupandi muki ne mwekuuma. I think so ebintu ebyobulamu tebyandibaddemu nnyo third party because tebakuwa mwana muto. I am an adult nesalide wera ngenda fumbirwa nze bwe mpuli yanjagala ngene n'omusajja nga mulwadde it is my choice. Ati ebyembi ne bonaagano bitubuulira emisana era bajja tunabeera mulumbe bajja bitugamba oda yemu neka nakafe so omusango gugenda mateeka babeere nga ensonga ezo bazisazaamu tebaddamu kukaka bantu bintu bwe bitatu balina ebizibu byabwe bimala. Watoto togisobola genda ku I've always been to watoto gye nkulidde nga ndi muvubuka ekyaki gye njagala ina amateeka gaayo bayire mu Uganda wali amateeka g'eggwanga wali amateeka g'ebitundu kyovala banti Uganda tusobola kuyingira amateeka ga terefayina azironga azigali wansi w'amateeka g'eggwanga singa terefayina ereeta amateeka negamba okuwa wano omulimu hafi tumala kumala status yo ngisuwinga njitwala mu kooti woba tosobola ffe kyaffe kubanga tulina ekirowoozo muyingirira eddembe lyange andi tulina ekirowoozo nti abakozi baffe engeri gye bali bantu bakulu omukozi gwe tuyingiza afe ayinza okusagala ne yeegombesa Adamu Sozi kati ate tetulina bukakafu temutayira muvubuka mutoto togosobola kungezaako funayo omulala mu kampani balonda abantu bakulu basobola okuwa amagezi Kowala wange ono Grace Nakanwa jinga bulijjo kitupistira kabulunyi nnyo this blue is so rich naye ne oba toyina musente omuntu alowooza oyina amajja it is so pretty kazo yalina sente tusobola nze nonze kubakubira amasimu naye mbadde nsaba nakuba nemugira mundekamu temunsumbuwa nnyo bagobe abakazi oluvannyuma lw'emyaka 5 bakula kati ono mukyali kati ekyogedde kyaki andi kakati nakakubeerako nawe emyaka 2 3 ekijja mu maaso simanyi oyinza obba oyiise kati wano saawa zino and enamba Greston sejjisema kale n'akagato akalungi bwe kati kajiddeko ka white ku blue Adora basoloka kufunia D&H Fashions Instagram zero kiramu Ana yagaladde kunkeera olwaleero oba enamba erizo 786
26 19 16 buno bugato wayambalya ku mpale mpanvu bweziti obalabika bulungi nnyo then kitupisera ngambe ku CNG emachindye oba ku namba erizo 758 5918 kifaanana mu ne kijabu abaana abasiraamu abambala hijab kuno yongerako bwongerezi veyo oyambala omuntu akokubufana gamba ya rabbi alamina alhamdulillah kyeka bulungi nnyo bambi kale anedda boss kati oba osusse temukwata bikwate mukama kolunaku olwaleero tulina abaami baffe bataata b'abaana abatakyali mwamiwo nga mwayawukana babebi dadi mwayawukana naye bambi school fees ze omwana we ayagala omuweerera akimanyi era nawe embeera sinu tuve kubali ba naye lwaki temuweerera abaana bammwe anti mwaweka mutweragirako mufaaki ekyokubiri nakizuula nsente zange zikuzezolyako oyagadde twawukanye nze naawe ofunye mukyalawo naye agasigala ng'olya wabiri kulwokubanga nnyo okumpa si ensonga omukazi bw'omanyanga nti okyali ku ssente zange ekisooka mpanye ekitiibwa tolenga kumumanyira nga bw'oyagala ekisooka tukimanyi school fees muzongeramu enkuwa buli mukazi alina abamu tukuziddwa abasingo maatha nga naye mama nange ekimanyi baka bamuwangayo n'akola ki tosobola butongera mu school fees nengamba kammale gamuwaaye muddugavu bakeeruuka bubi ate n'olandika okumumanyira no by the way abaana bawala bazaala nnyo abaana as a prey kukwatirako musajja kati mukimanyi nti kino ekintu tables changed kati abasajja akuzaalamu nga gwe mutego gwalina kukuzaalamu mwana akulabe ng'omwegayirira akulabe nga wali weefula owakabi hafi kati ng'ovunnama ekyamazima ali omukazi nga yetala kuzaala mu mwana kajanja ke yalina funaye kacupa ka champagne obeeko bw'otuula bw'ati nga akalina ogambe kidiya kijje tuwayo ku school fees amana ekakkana bwe batusibe bazisaba kati nkulenga eri ng'ojja n'emmira omutima n'engujja mu kifo n'enguteeka wano muli mutya abeeka balungi ate mwagala tubayambe kuki abaana bawala mukole nnyo kubanzi sijja gonda n'okuli omutima mu lubuto batandisa okugudayigestinga n'engwambusa so abakyala ababeera ne bataata b'abaana baffe usually bambi abamu ku abo abayize ensonga eno ategedde nti naye basobola enkeera omukyawa ne bafuna omulala omusajja omulala nga mugobigobi wali nomanya nti ekika kigobi so abamu bagamba omusajja kaweerera abaana be kayogere ne mama w'omwana wa amuwe school fees nga ye sikalemeera nti oyo badde omugamba ki gye bali abo kakati nawe omusajja n'asooka ateekawo condition oli tamugambako yamuleka weerera omwana we itizoke newegana ne baby mama like tubivaako n'okula n'ogamba omusajja alabirira omwana we kati gwe n'osetinga eno school fees omwana onoozikime oba toozikime mukyala munnange bw'oyawukana n'omuntu of course abantu bawukana for some reasons abamu tasobola nakugamba nti eno ensonga yabaawula byali bintu bya kisiru neyenyiza bw'otulawo n'obiwa obudde ate ddala ng'omaze okukula ng'olidde ku nsonga enkulu tewalino kyamaanyi nnyo yes ate nga yalina first cut ate nga yali akutegeera nno bina we balabalamu n'ogamba jangu ki mami pretty jangu kime school fees mami pretty n'agenda ng'awuuba agagulu n'ogenda n'okima school fees maka g'omusajja abamu they've moved on naye nga talina mukyala waka abamu nagamba jangu wano kano ka hotela akali wano kalaba wendi ngenda kulya ukyamisana jangu okime ogenda omukubira jankulu mu 410 n'ogamba ate kati bambi ffe jjukira omusajja oba bamuzaala mutakutiisa si kipya n'ogamba kanzijaawo n'ogenda mu myezi ng'ebiri ng'ozizza ku mwana ow'emyaka 6 makkati waliwo abaana b'omuntu omulala ate munnange wamwebaza school fees n'omwebaliza ddala so omuntu yenna walina okubeerawo line between co-parenting line erina okubeera nga nnene ng'ate erabika taata w'omwana talina kwa conditions the list ewantu wakawa osobola kati tulina either asigende mu bank asasule bank slip agikuwe oba ekirala agende kusomera wennyini yesasulye school fees z'omwana siganye tuba twagala okubako enjawulo asasule 7 tubagamba kakadde I understand kateke ku mobile money toteekako nazi withdrawing agwe kateke ku ssimu ng'oli jjuba nona ssente gwe ekyokubi ebintu ebireeta ebintu ebiri waliwo ekisajja ekigaggawala nga waakakisuulawo
bannange nekifuna sene nga kikubonyabonyeza ebbanga ddene musuze bubi mulidde bubi oba wakakireka olaba wekigwa oba wekikuba omuteejo nekifuna sene nogamba wallahi bilayita llahi ndekanze nina obuzibu nina okuya kusendeza ekisajja kye nino ziryako kyabonyabonya waliwo ekikazi omukazi yali walunnyo nga bannange naave wo n'asagala ogamba katonda wa noga bulijjo kyali kisheshe nalyanga bulijjo emyembe nalyanga gy'amasanda guno ogwengedde nguleke so mumbeera ng'eyo bambi tulina okubeera omwana because omwami yagenda kuwa school fees z'omwana talina ate kukozesa nsobi sigala abamu amuvinga on mwina abasajja bammwe naye weesinisa ebinyo kulwa kwanga tata abaana bange tata w'omwana biki bajja kufunisa olubuto n'obufumbo eri gy'oli bufe naawe eri mu kyankala kale mubeere mu katogo walina okubeerawo layini ennene nze ŋŋamba abasajja mukazi owuuyanga onaatera omukyawa muwe emyezi 8 ng'ali awo akitegeedda luno yankyawa yammala myezi 8 ng'okolaki ng'omutunulako nsobola kweri wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe